Mu kusinza enkya ya leero mu Lutikko e Kako mu Buddu, Bishop Makumbi agambye nti kyandibadde ky'amagezi okugabira abantu emmundu ng'obukodyo obw'okwerindako n'okuyitamu okusobola okulwanyisa obutujju. Omulabirizi Makumbi agamba nti wadde nga gavumenti ya NRM yagezaako okusomesa abantu eby'ekijaasi ng'eyita mu misomo gya ccaka mu ccaka, gyali minafu nnyo era yeetaaga kugyongeramu amaanyi ebiseera bye tulimu okusobola okulwanyisako n'okufuna obukodyo obw'amaanyi okulwanyisa abavuddeyo okwesoma mu kukola ebikolwa eby'obutujju. Kyetaagisa ddala kyongerebweko ekiseera omuntu ayiga obukodyo obw'ekijaasi sikirabamu sitaani kubanga omuntu wabeera muntu naye aba asobola okwekuuma ate era nga bwe njogedde mu kkanisa omuntu abeere poliisi. Bw'abuuziddwa oba ekyokuwa abantu emmundu takirabamu kwongera bulabe bonna, Bishop Makumbi agambye nti tekisoose wano mu Uganda wokka wabula ne mwanga agaakula edda gye kiri so nga ne bajjajjaffe beekuumisanga amafumu mu mayumba gaabwe ng'ekyokulwanyisa naye tebattiŋŋananga oba okwebba. Ensi ezirina abantu abamanyi eby'ekijaasi bagenda batta buli muntu. In fact bino ebintu si bipya. Bakadde baffe baatendekebwa nnyo mu bintu bino. Naye kati bakozesa omukisa nga bajja okutemula bamanyi musajja waffe talina ky'omanyi. Okusaba kuno kwetabiddwamu bannabyabufuzi okubadde ne Joanita Nalule alaze obwennyamivu eri bannayuganda abaggaanira ddala okufuna omutima okusonyiwa ababasobezza. Kyagamba nti kino kye kisinze n'okukuviirako